The group annexure B containing uncertified DRR forms is expunged from the application. This means the application remains with no evidence. The application is therefore dismissed. And this being a court of no record, I leave the remaining issues framed. It's noted by court that advocates silently take up instructions in such election matters. They don't ably represent such litigants who are desperate. It's for that basis that each party should meet its process. The Electoral Commission should gazette per secretariat as the duly elected member of parliament for Etengelu South in Kayonga district. I support. Erinnya nze Fred Baseke, omubaka eyalondebwa kukiikirira Ntenjeru South mu palamenti ey'e12. Bannange be twawangula ne bafuna obutakkaanya ne balowooza nti akalulu twakabba bubbi, ne bajja mu kkooti ne bawaabira. Gy'omusango twaguwulirizza, olwaleero kkooti etuwadde ensala era nga bagamba nalondebwa mu butuufu, era omusango ne bagugoba ne bagamba nga zeetingibwe ng'omubaka wa Ntenjeru South. Neebaza Katonda kuba bino bibadde bya Katonda, tegabadde maanyi gaffe. Naye abantu eddoboozi lyabwe livuddeyo. Twanoonya akalulu ng'abantu balulaga obuwagizi. Ne bano badde baagala kukola bukodyo bwa kuyingira paalamenti nga bakozesa kkooti. Neebaza kkooti esaze amazima n'etambula n'abantu ba Ntenjeru South. Nze sirina kutya kuba ne bwe twabadde mu kkooti jjo owalabye nga obujulizi bwonna kkooti ebugoba. Kakati ne bw'anaagenda mu apiiru talina lugendo kubanga tewali bujulizi bulaga nti tulina akalulu ke twakola ki. Kwegamba munnange is a bad loser. Mu 2016 bwe nawangula akalulu era yagenda mu kkooti n'agamba abantu n'alimbalimba okuwuddiisa abantu nti nabbye akalulu. Naye ate ye bwe yatubbira ddala akalulu mu 2021 n'osanga n'obululu bwaffe nga babusudde eri n'owa pulezidenti. Ne tugamba tetuddamu ebyo, twagala buweereza ne tumuleka, ne tutamutawana mu kkooti, ne tumuleka okuweereza. Naye lwakuba bo baagala kutataaganya abantu, kwaba oteeta omuntu mu kkooti omumalira ebiseera, omumalira obudde. Ne twebaza Katonda nti kino kiwedde. So ffe tulina kutya kwonna oba bagenda mu apiiro oba ki nga bwe kibadde wano era bwe kijja okubeera. Amanya nze Kamukama David nkwana byamugishaga bwira Kamukama Advocates. Application kuva ku ntandikwa twali tumanyi tugenda kugiwangula kubanga bari baagala okugenda bagende mu boxi banoonye Victoria y'abalema, bagala bakolese kooti okuwamba obuyinza bw'abantu. Naye kooti twaginyonyodde netugamba ebintu bye bakoze bayise mu nkukutu, balese epapula nga tebabijja mu Electoral Commission bateeko ebyabo ne bakola results ezitali Electoral Commission ne baagala kooti ezikirize ebalangirire. Naye twanyonyodde kooti nti ezo empapula tezikirizibwa mu mateeka era ku nkomerera nga tubawangudde bulungi era kati entebe yaffe eri bulungi. Bwe baagala genda mu high court era tujja kuddamu tubasangeyo tubakubireyo ate nga kooti bateeko sente bawonye leero ne batabateeka costs. Naye singa bagenda mu high court tujja kufuna costs nezawana zebasonye nazo tuzifunye. First of all, I want to thank God for the victory. We won this election on the 15th January 2026 and the people of Ntenjeru South spoke. But because our colleagues are bad losers, they had to come to court. They wanted to get victory through court. I want to thank court because they have made a good ruling. I am the winner and I will remain a winner because of the judgment they have made.